Yesu yebazibwa abooluganda. Musumba yatubulira enjiri n'agamba bw'olabanga osima omusingi nga teri ayogera manya ozimba kiyumba kya mbwa si nnyumba yo. Bw'olaba omukwano gwo tewali agwogerako wafuna loosi. Naye Bayibuli mu ngero 10:18 eyogera ku muntu w'ebigambo emuyita musiru. Omuntu yenna atambuza ebigambo. Naye waliwo olugero lw'Abawarabu lugamba nti olubuto emuba temuli mmere lujja kulabula, obwongo emuba temuli magezi tebutera kulabula. Wabula abakuwulira be bategeera nti obwongo temuli ki. Kati waliwo ebintu by'olina okuwulira n'omanya abyogera nti ki talina magezi. Kati ate nze nina ebintu ebitandya. Kasita omwami ono asigala ng'agamba akyanjagala, abasigadde ne bw'abaani amatu gange gaba maggale.